nongamya amakuba g'obutuukirivu ku lw'erinnya lye newankubadde nga ntambula mu kiwonvu ekyekisiikiriza eky'olumbe siritya kabi konna kubanga ye ali nange. Twagala okumwebaza olw'ekisa kye, tumwebaza olw'obugabirizi bwe mu sabbiiti eno, tumwebaza olw'obukuumi bwe, tumwebaza olw'ebirungi byonna, tumwebaza olw'okubukeesa kubanga tumanyi nti bannaffe bangi amakya g'olwaleero tebasobodde kuwulira bino, basizza omuka gwabwe ogw'enkomerero. Naye nze naawe tuwulira bulungi nnyo ebigambo bino. Tuze tugamba nti noonya okumanya n'okutegeera ge makulu ga program Manya Kyoli manya omulimu gwo. Ennaku z'omwezi leero 12 omwezi gwa Mutunda omwaka gwa Mukama waffe 2020. Tugamba nti noonya okumanya n'okutegeera. Buli lwoba nga tomanyi obeera mu kizikiza. Ate kambabuulire, buli lwoyingira mu kizikiza n'ekisiikiriza ekyo kikwegaana, ekitegeeza nti oyingira wekka. Buli lwoyingira mu kizikiza n'ekisiikiriza ekyo kikwegaana. Kyenyinza okubagamba nti Katonda nga atuwadde ekisa n'obulamu, bazzukulu baffe tebagenda kujjukira biki byatulema, tebagenda kujjukira kusomooza ki kwe twasanga, bagenda kujjukira nnyo si ebigo bye twagwa, wabula bagenda kujjukira nnyo mirundi emeka gye twasobola okusituka ng'embeera egaanye ne tuddamu okusituka okutambula, era nga tukkiriza okukola ekyo kye twali tusazeewo okukola okuviira ddala mu ntandikwa. Tewali gw'ogenda kutuuza wansi mu myaka egijja. Kankubuulire, bw'obeera mu myaka 2 okuva kati emyaka 10 ogenda kuba mu 3, bw'obeera mu myaka 3 okuva emyaka 10 kati ogenda kuba mu myaka 4, bw'obeera mu myaka 4 emyaka 10 okuva kati ogenda kubeera mu myaka 5. Tewali kudda mabega. Oba oyagala oba toyagala ojja kukula n'ekiseera kijja kutuuka ofe. Bantu tebaagala kukiwulira, kyova olaba nti balwanira kuno ne balwanira kuno ne bayisa obudde bungi nga baali bukozesezza okugasa abalala, wabula ne bamala ebbanga ddene nga balisiga mu kulwana entalo ezitategerekeka n'okubeera mu bulamu obutategerekeka. Lwaki omala obudde n'ebiseera byo ebirungi okuyomba n'omulala, okuwalana omulala, okulemesa omulala oba okuyimirira mu kkubo ly'omulala? Tekirina kye kikuyamba. Nze ndowooza ebiseera byo Katonda byakuwadde ku nsi byenyumiririzeemu ng'okola ebyo ebikugasa. Bw'osanga bolowooza nti bakuzzabuza mabega oba bayimirira mu kkubo lyo, vaawo genda okole ebirala. Tewali yagamba nti asinza okulwana entalo ennyingi yayitawo. Kyetuva tubakubiriza buli kiseera okukozesa obudde, okukozesa embeera yonna, kubanga amazima gali nti kituufu embeera y'ebyenfuna si nnungi. Lwaki? Ensimbi eziri mu bantu ntono, sente eziri mu circulation si nnyingi. Lwaki? Omanyi sente tezikendeera lw'abantu abalina billions za sente. Sente zikendeera olw'abantu abalina omutwalo gumu okubanga tebakyasobola kugufuna. Omuntu alina omutwalo gumu agulako kwota ya sukaali, n'agulako akendo ka butto, ennyaanya 2, akatungulu kamu, green pepper ne kwota y'ebinyeebwa, n'agenda ewaka ne balya. Ekyakikola waakiri buli lunaku. Oyo bw'abanga abadde afuna mutwalo n'aba nga takyasobola kugufuna, ekyo kyekinafu y'ekonome. Bali abalina billions za sente ku akawunti balwawo okukola shopping oyo wa buli kiseera. Balwawo abatambuza ekonome be bantu ffe gwe nange abasobola okubanga tulina ensimbi ezisobola okugula ekintu waakiri buli lunaku. Kale embeera newankubadde embi, kino kyenjagala okubagamba, okukoowa n'owanika tekigikyusa.
okubivaako tekigikyusa, okwennyamira n'okwekubagiza tikikikyusa. Ekitegeeza ekkubo liba lisigadde limu, kwe kukola ekyo ky'oteekwa okukola, oba kivuddemu leero n'enkya ne tuddayo. Wabula nga mu kukikola tunoonya buli kiseera okutegeera ngeri ki gye tusobola okukikyusaamu okujja mu biseera bye tulimu tusobole okusigala nga tuli balamu. Kankubuulire, ekkubo lyokka erikuyisaamu liri wakati wano mu muliro. The only way out is through. Bwe batyo bakyogera kuyitamu wakati, tosobola kudda bbali na kubalaamiriza. Tuyina kuyita wano wakati. Bwe tunaayitawo ne twesisinkana emitala eri nga tukyali balamu tukyayimiridde, omukisa gye guli. Naye tetukusobola kukoowa olw'embeera. Kyova olaba neebaza abantu abatasobodde kukoowa, abatasobodde kukkiriza mbeera kubafuga ne basobola okugikozesa okusigala nga bakyalina essuubi era nga bakyakkiriza nti wakyasobola okubeerawo enkyukakyuka yonna ey'enjawulo mu bulamu bwabwe. Ekyokulabirako kya mwana ono omuto Kayemba Stephen. Kayemba Stephen yatandikawo ettungiro lye fashion house, bagita Bob Fashion House. Omulaba nga mulenzi muto newankubadde ayita mu kutawaana era ayise mu kutawaana okwenjawulo, afuba okulaba nti akozesa ekyo ky'amanyi. Omwana ono azaalibwa Bukandula Gomba, yazaalibwa mu mwaka gwa 1999. Kyewuunyisa 99 onaba muvubuka muto. Ekitegeeza mu kiseera kino alina emyaka 21. Omugenzi Kalema Joseph yamuzaala ne maama we waali njagala okumubuuzaako. Mukyala Nakanwaji Justin abamumanyi ye Bukandula mugambe mutumidde. Omwana oyo yakoma mu senior 6. Ensimbi oluvannyuma lwa kitaawo okufa bbanga ddene ng'akyali muto teyamutegeera nnyo, ndowooza yafa alina emyaka nga 9. Nyaabwe n'abakuza, mukazi wattu n'afuba n'abakuza n'afuba okuteekamu kyonna ekisoboka asobole okusoma, ate nga naye bwe yeeyambako okulaba nga asobola okusoma, era ensimbi n'obusobozi ebyaliwo byamukomya mu siniya ya 6. N'anoonya ekyokukola nga tewali, n'abeerako ne muganda we. Muganda we ali wano e Kabusu wano alina galagi. Abantu bano lwaki tuboogera bwe batyo musobole okubalondoola muzuulire eddala ekituufu. N'atandika okuyiga, yasalawo okuyiga okutunga juzi wano, bbanga lya juzi wano 2018, obulamu nga bugaanye. Newe yagendanga okusoma okutunga, Mwami Musisi Fred mu Kiyembe era akyaliyo ng'afuba okuyigiriza akalenzi kano. Omwana yagezaako ennaku ezasooka n'atuuka n'ekiseera n'alemererwa ng'asiibawo, atambudde, talidde, talina kyanywedde, naye ng'ayagala okuyiga naye abeeko kyakola okutuusa lwe yabivaamu n'adduka. Nga bw'omanyi nti abavubuka baagala nnyo obulamu ayitewo mangu oba awete ensonda, naye era ne beegye yagenda okukola bye yakola nabyo tebyali birungi, byagaana era n'addamu n'anoonya Fred Musisi. Fred Musisi weebala obutakoowa muvubuka ono. N'agezaako okutandika okuyiga okutunga amasuuti n'ebintu eby'enjawulo. Nze mmanya Kayemba omwaka oguwedde. Omuvubuka atatya yajjanga nnoonya n'aŋŋamba nti nsobola okutunga, njagala nkutungireyooko ekitengi. Abamu ku mmwe mundaba mu bitengi ebimu bya Kayemba, mu butuufu atunga bulungi. Oli bw'akulaba alowooza nti oba wagenda Nigeria, oba wagenda India, oba wagenda wa okugula ebitengi. Nedda, byona omwana omuto myaka 21. Si byonna naye ebimu ebyo byampaddeko nandaga nti ddala alina ekitone ekyokutunga. Naye mu kuntuukirira yaŋŋamba nti sikumanyi nti naye nkuwulira, naye sitidde kukutuukirira, njagala nange onnyambe
olaba omulimu gwange empagira. Omuvubuka bw'ava gy'avudde muvubuka munno n'atakugamba nti mpaayo omutwalo, n'akugamba njagala nnyambe, guno gwe mulimu gwange empagira. Mujjukira n'oli gwe nabagamba akola ebyokuzanyisa by'abaana. Bwe twaviira wano yafuna oba abantu bameka abamusaba okuyigiriza abaana baabwe. Tosobola kutakozesa mukisa gw'olina Katonda gwakuwadde kumuyamba, kubanga era bangi abamu balowooza nti abantu bano baba bakozi batya. Tiwali tiwali. Naye olw'okuba omanyi gy'ova ate ng'okimanyi tonnatambula bigere 10, bw'oba wakatambula ebigere 6 n'osanga ali mu kisooka, oba oyagala omusikeyo ajje mu kyokutaano waakiri. Omuvubuka ono n'ajja gye ndi n'agezaako okuntungira, agenda okuntungira ebintu nga ndaba birungi, gw'omunoonyeza ky'oyagala n'omugaa kino okisobola, n'agenda n'akikola n'akikuleetera. Mu kiseera kino newankubadde embeera si nnyangu, yeeyazikanga teyeeyagalanga kukyogera, naye amazima bwe twanoonyereza yeeyazikanga ebyalaani by'abalala ng'atungirawo okwo neyeegayira, n'akugamba ngenda kumaliriza olugoye olwokutaano, ewiiki neyitawo nga talumaze ate nga takubuulidde mazima olumu. Naye okunoonyereza ng'olaba nti teyalina bibye, yeeyazika bweyazisi naye ng'ayagala okutumbula ekitone kye. N'abikola ate ne bibeera birungi. Mu kiseera kino ayina akafo ke waatuula mu kiyembe awo. Omanyi, to inspire a generation, you don't need to have mounted much. You simply need to have mastered the few steps of your life. Okusobola okusitula omugigi gw'abantu, okuguzzaamu amaanyi n'okugutunuza gye gulina okugenda, teweetaaga kubanga okoze bingi. Weetaaga okubanga ebyo ebitono bye waakakola ddala ddala obyekakasa. Kyova olaba nti ffe aboogera wano si ffe tulina billions za ssente ku akawunti. Naye ebyo ebitono bye tukola mu butuufu tuli bakugu mu byo. Become a master of what you do. Bw'ofuuka kafulumu ekyo ky'okola, ensi ekunoonya nga bwe banoonya bano abaana abato ba Jofule abakanika emmotoka, nga bwe banoonya bano ba Yowaana Nsimbi okukwata emikolo n'okukola emikolo. Era olumu ngenda kubawa olugero lw'ono John, ndowooza olw'omukaaga olujja, mbabuulire ajja atya mu studio wano okutandika okukwata ebifaananyi bino nga tansabye na ssente, ng'agamba nti olw'okuba onkutteko njagala nkwate amaloboozi gano n'ebifaananyi mbiwa abantu abatasobola kubisanga babisanga oluvannyuma bayige. Nja kubawa olugero lwe. Omuntu okufuna ky'oyagala olina kusooka kugaba ky'olina. Ensi eno ekyusizza embeera n'eyagala okutonda abantu bangi abagala okufuna nga tebalina kye bagabye. Ekikusukkulumya ne kikujja w'oli, bano bato bange bamuyingo, n'asobola okugaziira mu mobile money, Airtel money naki, n'asobola obigaziiramu banka ez'enjawulo ne zitandika okukolagana naye. Kiva kukuba nti yeewaayo okuwaayo okusinga okufuna. Omwana ono bwe namubuuza nti kati otuuseewa, alina akafo ke waatuula, mu butono bwe asobola okutunga olugoye olw'emitwalo 3, olw'emitwalo 4, olw'emitwalo 5. Asobola okutunga olugoye olulungi n'oyambala essuuti ne balowooza nti wagijje Italy oba Turkey, Turkey. Biki byayize okusinziira ku mbeera gye sibabuulidde gye yayitamu ey'enjawulo n'abantu ab'enjawulo gye bamuyisizzaamu. Ekisooka agamba nti sooka otegere ky'oyagala mu nsi. Tosobola kukola bintu 10. Kino kye tuzze tubagamba. Sooka otegere ky'oyagala mu nsi, naye ky'oyagala kisinziira mu maanyi go. Mwami Bruhan Matovu e Samaria, ky'oyagala kisinziira mu maanyi go we gatudde. Ekyo ky'oyagala bw'omala okukitegeera, kola nnyo n'obulamu bwo, kola nnyo n'amaanyi go n'amagezi go n'okutegeera kwo, weeweeyo olabe ng'okituukako. Si nsonga oba ofunye oba tofunye, naye kikole n'obwerufu mundaayo, n'amazima ag'enkomeredde mundaayo, n'obwagazi ng'otya Katonda. Njagala okukubulira ekintu kimu, nkyogeredde ku 88 tosobola kuwaayo eri bantu. Bubanga batugamba nti Vox Day,
Vox Populi, Vox Day. Eddoboozi ly'abantu eddoboozi lya Katonda. Tosobola kuwaayo eri bantu Katonda n'atasanyuka. Buli lw'owaayo eri abalala nga tolina ky'osuubira Katonda asanyuka, obutonzi bumala ne bukuddiza. Bwe tubyogera mu abamu abantu abakulu mubitegeera ate temubibuulira baana bato. Guno omulembe gwagala nnyo okufuna nga tegukoze, kyova olaba abantu bangi batoolawo butoozi mu kifo ky'okwongerawo. Bavubuka bangi buli omu anoonya waawete ekkoona we twakulira nga bagamba cash crop, coffee, mwanyi terimba, walingawo ne cotton. Naye mmwe abali eyo mwagala kukyusa cash crop y'eggwanga kukifuula kintu kirala. Kati buli muvubuka ayingira byabufuzi. Kirungi buli muvubuka okuyingira ebyobukulembeze si ebyobufuzi. Okubeera mu kyalaawo n'okulembera abantu abo bali mu kyalo n'obateekateeka bulungi n'obatunuza gye mulina okulaga n'obajjamu omulamwa. Naye tosobola kutuuka ku kitundu nga kuliko omukulembeze waakwo naye ng'abantu bafa n'enjala, ng'abantu enzizi zaafa dda, amakubo tebasobola kugalima balinda omuntu gwe bayita gavumenti. Naye awo wooli mu bwero siibwo mu kukulembera abavubuka awo wooli teweetaaga na kulwana nnyo kukola bingi. Weetaaga okutereza ekyalo ekyo. Bw'otereza ekyalo ekyo omuluka ogwo gugenda kukumanya. Omuluka bwe gunaakumanya eggombola egenda kukutegeera. Eggombola bw'eneekutegeera egenda kukusindika ku ssaza. Essaza bwe linaakutegeera ensi egenda kukutegeera. Naye tosobola kuva ku kyalo n'oyagala otereze essaza. Nakyo kisoboka naye kikukaluubiriza nnyo ebiseera bingi. Kale omwana ono agamba nti bw'otegeera ky'oyagala kola nnyo, sigala ku mulamwa. Stay focused. Bwatyo bwe yakyogera mu Lungereza. Stay focused. Sigala ku mulamwa. Newankubadde asanga okusoomooza kungi okw'enjawulo, yaŋŋamba nti akolera abantu bangi ne batamusasula. Naddala ate si abantu bano abaate aba bulijjo nze naawe. Akolera abantu bali ababbedde ne batamukola ki? Ne batamusasula. N'abanje omwezi mulamba emyezi 2 okutuusa lwe bataddamu kukwata masimu. Kale omwana avaayo agezaako okusituka. Lwaki oba tomusasula nsimbi ze? Ng'ate omulimu agukoze naawe n'oguteeka ku mubiri n'olaba nga ddala kyekyo kyakoze. Bwe nsanga omwana afaanana ng'ono siyinza butamwogerako. Kayemba mu munoonyi ku nooti 7556 19 57 21 0756 19 5721. Ababuulire yatandika atya okutuuka awaawa waakyatuuse, akoze atya, abaagala okuyiga mumusasula ensimbi abayigiriza okutunga. Ensi ekyuse, osobola okubeera n'eddiguli yo tosobola girenga mu katale. Eno ensi yakutunda ky'osobola kukola. Osobola ne bw'oba mwana wa senior 6, wa senior 4, senior 5, osobola okuyiga okutunga ekyo n'oba ng'okimanyi ate nga bw'osoma kubanga oweereddwa omukisa okyasoma. Ono ssente zaabula bubuzi n'akomaawo. Naye ate gwe osobola okubiyiga nga n'omukisa okyagulina gw'abakadde bo abakuweerera. Osobola okutunga ne bw'oba oli ku university n'otungira banne engoye ennungi ate ne bazisasula ne bazigula. Osobola okutandika omulimu ng'okyali awo mu ssomero w'oli. Nemwe mulowooza nti okusobola okukolako ky'okola olina kusooka kumala digiri. Emitwalo 25 egisoba egy'abaana bannayuganda balina digiri ku mitwe nga tebalina mirimu weegiri ku streets za Kampala. Baana bangi b'osanga ng'ali mu taxi temubanyooma, bangi basomye balina digiri. Baana bangi batambula, abamu bavuga bodaboda, abamu bakola ki, abamu bali mu byalo eyo obulamu bwagana n'addayo atandike buto, atandike okukola. Basoma naye beesanga nga tebaayigirizibwa, bayivu naye tebasobola kufuna mukisa guyigirizibwa. Kati bazzeeyo basobole okuyigirizibwa. Kale bw'obanga oli wooli, kozesa ekyo ky'olina. Tandikirawo wooli, tegeera ky'oyagala, tegeera amaanyi go. Programu eno tugiyita manya ky'oli, manya omulimu gwo. Bw'omanya ky'oli ekikwekeddwa mu gwo gwe mulimu gwo ku nsi,
nze ngenda kusomesa ebisubi, nsomesa ente, nsomesa embuzi, nsomesa abantu, nsomesa ensi. Kubanga ekyo nange nkisobola. Kati lwaki nnyimba nga maanyi ge gali mu kusomesa? Era bwe nakisomesa ne ku Kyabassa, olw'okuba ate ndi ku Kyabassa, ejja kunsindika wala ne ku CNN nja kutuuka. Ne mu nsi all over the world nja kugenda nsomesa ate sigwe gusoose. Naye nga ekikutambuza kyekyo kyoli. 0756 19 5721 noti 75 19 57 21 mumukubire mumuwe n'ensimbi mumuwagire asobole okutunga. Abantu ngabo betwogerako nammwe mutwale obudde mubatuukirire. Teweetaaga kufuna kutegeera kuva wa Chief Engineer Entebbe International Airport. Genda wane Katwe osanga omwana ayina ebintu ebyakola mu mpola. Teweetaaga kuyiga busuubuzi ng'ogenda mu Uganda Revenue Authority newankubadde balungi ku misolo n'okumanya engeri gy'osuubulamu n'emisolo bwe gikukwatako. Nigenda Maria Kagubano Maria Nakawezi. Genda wano mu Owino osanga omwana akozesa obukadde 3 akubuulira akola atya. Oyo bw'onoomanya ekitono n'oyiga ekitono n'okiwaama amaanyi gera n'okitegeera bulungi, ekinene kigenda kujja kyokka. Mbagalize ganda lya sabbiiti eno eddungi. Tusinkane sabbiiti ejja. Mukama Katonda nga mubeezi. Ssaabasajja Kabaka awangaale.